Kakati waliwo embeera oluusi ebeerawo mu nsi nti ebizibu bye tubeera nabyo byawukana. Ebizibu omwavu byabeera nabyo byanjawulo ku by'omugagga. Omugagga byabeera nabyo naye bonna babeera n'ebizibu era nga buli omu bwe bimukutte bimunyigira ddala. Okitegeera? Gw'oyinza okusuula omutwalo gwo ng'obadde mwavu ne gukuluma nnyo, n'omugagga n'asuula konteyina ye n'egwa mu mazzi ebadde ereeta ebyamaguzi bye, naye kimuluma nnyo era naye n'alumwa nnyo. Naye ate waliwo embeera eraga nti oluusi nti ate abagagga singa bw'oba n'ebizibu byo n'obinnyonnyola omugagga naye n'akunnyonnyola ebizibu bye, oyinza okuvawo n'ogenda n'omunyumyako nti gundi yeeraga gundi aduula okuva yafuna ssente yakyuka aduula buduuzi, naye ng'akiri byakunnyonnyola n'ebyo ebintu bimubadde ku ki ebimuluma nga naawe bw'olina ebikola ki ebikuluma. Kakati tuzannyemu obanze mwavu nga gwe mugagga. Nze mwavu gwe mugagga olina zikonteyina zo n'abakyala abasiba enviiri oli haaji. Kakati tutandike ng'ozze okumbulira ebizibu nti munnange muganda wange. Muganda wange obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Mpozi obubwo. Ng'obuze. Kw'okubula mbuze. Twasemba okulabagana bamulumbe. Okuva olwo n'esigala awo ng'ensenyiga. Mbambi. Ensenyiga. Mwe muli muti eyo. Naffe munnaye bwe tutyo gye tuli. Ensi bwete bwetukwatako. Omanyi lino eggwanga buli omuli munyiga bugwe. Nkiraba. Naye ffenna litunyigiriza ge mazima. Kaakati nze njagala buyambi. Oyagala buyambi? Kyemmanyi ojja kusobola kankunnyonnyolemu olabe. Obadde weetaaga kikkoka mbuliramu kale ku bizibu ki? Kubanga okuva lwe twava mu lumbeeyo gye twasemba okweraba embeera ez'ennyigaanyigamu, naye kaakati nina akazibu katono nnyo. Katya akazibu ki? Nti eggulo tetwafunye kyakulya, ate ffe tetulya bya bbeeyi. Kubanga nze ewange n'2,000 zindiisa. 2,000 zikuliisa? Nze bwengulayo koota y'akawunga nengulayo n'amanda kiba kiwedde. Nina ttanka y'amazzi. Kati jjo tetwafunye kyetulya ne tubeera awo ne tusaba nnyo tuba Katonda yamba. Butuufu jjo teyakoze eki? Teyayambye. Kaakati ate leero omwana alwadde. Kakati olwo omwavu annyonnyola, omugagga awuliriza. Mpulira. Era omwavu musanyufu nnyo nti ekizibu kye atotola ebizibu byabitusiza birina okuggwera. Ate era ayongera obbizizika n'okulaga nti byo si bizibu nnyo. 2,000 1,200 n'ayongerako. Sabula. Kakati nina muto wange gwe ndabirira ayina ekimutawaanya eyalwadde, naye bangambye n'akantu ke nira omutonyeza mu kutu akadagala ako kanusu ebi. Kati ekintu ekyo kinfuuki noonyeze 2,500 okuva ejjo sibiraba mbaleseeka baayuuya. Toziba 2,500 zifule 7,500. 7,500? Zinaasoboka. Saagala kaluubiriza mugagga kumugamba kitaasoboke. Kafule 7,500 kubanga akantu akagenda mu kutu kabeera mu 10,300. 10,300. Emmere tosobola ebbiri tezimala zibanga 10,000. Zimumala. Tezimala. Akawunga n'amanda amazzi ate omunyu temuli munnyo. Alina ttanka. Kale. 7,500. Kaakati byonna bijja kuggwa. Mutuufu nnoonyeza 7,500 naye sikalaba. Era n'omala onnyamba yakusabira Katonda n'omala onnyamba mu butuufu ojja bwe okoze. Kati omugagga abirowoozaamu naye agenda kumuddamu. Kakati muganda wange nkulabye n'ebizibu ebikutawaanya. Nabyo olabye n'ebizibu ebikutawaanya njagala nkubuulire munnange nga bwe naggambye nti buli omu ensi emunyiga bubwe. Kakati nandibadde nkuyamba. Ekituufu 7,500 si ssente nnyingi nnyo. Naye wonsangidde baddemu n'ebizibu bingi lwakwa munnange engeri gye nnina ku mubiri tebiraga. Ebizibu ebyo tebiraga. Naye nze gw'olaba wano gw'okabaza akawunga nakuteeka mwana akadagala mu matu olunaku lwa jjo
container yange okuva e China yagudde mu mazzi. Container yagudde mu mazzi. Ekidiri emmere yabadde zeeta. Zawudde zagudde mu mazzi nange yange yabaddemu. Mwabaddemu biki eyo wabadde oleetedde nga nange yabaddemu ebintu bingi. Mwabaddemu miliyoni nga 5,000 container eyo. Ekyo ekintu kinene. Kakati ate kale ekyo tekyandibadde kikulu nga buli muganda wange nandibadde nkutaasa naye ekizibu ekiriwo emmotoka yange eyo teri mu mafuta. Nange era gy'olabawo ngenda gireka awo njagijjawo ndowooza enkeera aba mu nnaku nga 2 emmotoka eyo ngenda kugireka awo kubanga terina mafuta neetaaga amafuta ga mitwalo nga 15 okubeera nga nsobola okukolaki okubeera nga nsobola ogisimbulawo. Kyakubiri ate ne mami navudde waka nabadde musuubiza ssente zesifunye olwaleero nabadde musuubiza emitwalo 45 agenda asiba enviiri ne mugamba nti enkya ngenda kubeera nga nkolaki olwo omugagga naye akubuulira ebizibu bye. Kaakati akubuulira ebizibu bye ate era ekyo kitera okubaawo nga we mujjidde wano mu mboozi alina gw'asoose okusasula nga bw'abadde amusasula mu waleti olabyemu obw'etaano bungi obusobola okwera waakiri kale emitwalo 10 gw'oyagala kasanvu meka? mu 5 gw'oyagala kasanvu 5 kyokka alina wali gwawadde n'olabamu obw'etaano mu waleti. Naye kaakati akabira nze njagala kasanvu 5 oli mu kunnyumiza 15 egy'emmotoka onnyumiza simanya ana ag'enviiri za mami onnyumiza ebyamaguzi binkwatirako. Kakati omugagga era agenda mu maaso amaliriza nti munnange era nandikuyambye kale ebyo byonna byandibaddewo naye nga bw'omanyi kati ate emitwalo gino 5 bwenjejjako gye nsigaza mu mpale wano ne bwe njitulako 15,000 bwe ziti nyinza okufiirwa emiliyoni 10 mu kaseera kano. Naye kaakati muganda wange ogenda kumpaamu akaseera neetereezeemu njako kubiri okime ku ssente ate weeraliikirira kakati gwakugamba ebyo mu mutima guli watandise dde okwennyamira oba wabugumye edda ng'obusungu owulira bunnyo nga singa Katonda akuwa omukisa okufulumya ky'oba owulira oba owulira oyagala omulangire oba omukyawe oleme nakuddamu kuyita waayita Katonda essente zino omugagga guno zalina senka nze nazifuna nandiyambye abantu tayamba ayina emitwalo 10 mu nsawo oba 5 njagalako nusu kasanvu. Kakati naye lwaki gwe ebizibu ebyo ng'omwavu olaba byamaanyi nnyo gwe ebyo bizibu nnyo eby'omugagga mbwe byo tebiri mu nsa okitegedde. Kaakati ate okumanya omugagga mulungi nnyo agenze n'amaaso okumanya omugagga mulungi nnyo agenze n'amaaso nakkiriza nti waakiri bwe wanaayita akaseera ajja kukuyamba mwetegefu okwetikka obuzibu bwo. Kitegeeza maaso awo ate oyinza n'obadde nusu kasanvu 5 naye n'agobolera kyabadde alubirira n'akuwa emitwalo nga 10-20. Okitegedde naye gwe wano kakunnyonnyodde bino oganye owuliriza omukazi agenda kusibenya enviiri za mitwalo 45 nze njagala 2,000 za kawunga nusu 15 za kawunga ne mukene. Buganda wange n'omugagga naye aba n'ebizibu bye. Kaakati ate ye yeetisse ne ku bizibu byo naye gwe tosobola dde okwetikka ku bibye kuba tosobola nakusibisa mukazi kuba gwe kisookera ddala gwe byolimu asobola n'okuba nga naye yabiyitamu abimanyi bulungi kubanga nga tannagaggawa naye ayinza oba yasooka kunoonya kubanga ensi eno tusooka kutoba teri byosanga awo kumukeeka teri kyakumukeeka. Baganda bange mwe abatulaba olwaleero lwaki bamma ebizibu eby'omugagga omwavu abiraba ng'okuduula. Okitegedde lwaki ye omwavu oba kale omuntu atalinamu kasente oba nga kamuweddeko bwannyonnyola omugagga ebizibu bye lwaki ye aba ayagala obuzibu bwe omugagga abumalire mu kaseera ako. Okitegedde nga tamusabyeyo n'akadde kamusaba ne luba lunaku lumu 2 awulira nga kimumenye nnyo alaba nga ye alina ssente nti ye bwakunyumiza ebizibu ye talina kuba na bizibu. Lwaki bw'aba oli ku sayidi ki sayidi zonna ntuufu buli omu aba n'ebizibu nze ŋŋamba nti sayidi zombi ntuufu nange omugagga aba n'ebizibu n'omwavu aba n'ebizibu jasi muyina kutegeeragana ng'abantu asobodde oyamba munne akole ki. Ngera banatandise kugamba nti Uganda eno etunyiga ffenna lumu jasobola kuba engeri gye tunyigamu ye yenjawulo. Baganda bange mukomentinge musubscribinge ku channel eno program bagite ekiboozibozi tugikola ate nga bwe tuba n'efimu ez'enjawulo n'ebintu ebirala eby'enjawulo bingi nnyo mwebale nnyo.